Omwaka guno BBS Terefayina aweze emyaka 7 ng'eweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka era ebikujjuko by'emyaka 7 bikyagenda mu maaso nga muno mulimu n'okukyalirako abantu baffe mu bitundu eby'enjawulo. Mu kiro ekikeesezza olwaleero tubadde bulaga ku kifo ekisanyukirwamu ekimanyiddwa nga PTC era abalabi baffe bazze mu bungi ne beewangulira n'ebirabo. Wabula ku mulundi guno waliwo kampuni n'ebitongole eby'enjawulo ebyesoboddeyo okukwataganyiza wamu ne BBS Terefayina mu bikujjuko byayo eby'okuweza emyaka 7. Cabriang Tours and Safari, TIO Tour and Travel, SPC Grainers, Tukole Property Dealers n'abalala be bakwataganya ne BBS Terefayina era be bazizza BBS Terefayina olw'okukolagana nabo bulungi ekibayambye okutumbula emirimu gyabwe. Twavuddeyo tujje twegatte ku bannayuganda bonna okwongera okuwagira BBS n'okusiima empeereza yaayo gyetukubye emyaka 7 gibadde gya nkizo. Y'ensonga lwaki ffe aba SPC Grain Millers, nze kennyini Director SPC amuyite Ronald, twavuddeyo tujje tuwagire twagalise abantu ekintu kino. Tujaguliza wamu ne BBS olw'okutuuka ku mazaalibwa gaayo ag'omusanvu olw'okuba yebadde tuyamba okukulaakulanya kampani zaffe naffe tusalawo tugyegatteko era tubyebaza nnyo okubeera ng'ebadde naffe abantu bonna twagala bajje bagiwagire. Alex Katenda akulira ekitongole ky'abakitunzi ku BBS Terefayina agamba nti enteekateeka eno egendereddwamu okuteekawo olutindo n'enkolagana wakati w'abalabi n'abaweereza ba Terefayina. Enteekateeka eno egendereddwamu okwebaza abalabi ba BBS Terefayina abagirangirako n'abantu bolo n'abalala abeesiga TV y'Obwakabaka nga ejjaguza emyaka 7 ebeebaza olw'obuweereza n'okugiteekamu obwesige okubaweereza. Katende era agamba nti BBS Terefayina tegenda kukoma ku kusanyuka kwokka wabula waliwo ebintu ebirala bingi ebigenda okukolebwanga mu bikujjuko bino eby'emyaka 7. BBS Terefayina tuli mu kuddiza abantu baffe ebintu eby'enjawulo. Tugenda kukola ebintu kw'okugaba omusaayi, tugenda kukola okulaba nti tukola bulungi bwansi. Ssaabasajja yatukubiriza okukola bulungi bwansi era ebitundu byonna bye tujjamu katugenda kuba tukola ne bulungi bwansi n'okwongera okunyweza omukwano gwaffe n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Sulaiman Ssebuggwawo, BBS Terefayina, ageesigika.